Oh yes, oh yes. Wagwan Banakampala Rema Namakula asobola okuba nti ayogerako eri eggwanga ne bafani be abamuminsinga era nga bingi ebyogeddwako olwo lunaku ababuuzizza n'abagamba nti muli mutya ki ekitambula biki bye bamwogerako eyo n'ebisigaddewo sofa nga ate Zari the Boss Lady naye asobola okuba nti obaolyawo ayogera nti obaolyawo Rema ku kwemoola kweyemoola bandisobya n'okuba nti obaolyawo bazza ku mwana anytime from now and still mawulire amala ngendo baleetera ye mukyala mukulu amanyikiddwa nga Gabi Ntante owa Spark TV yasobola okuba nti akubwa embaga yes mpola mpola newankubadde nga ate byonna biri bityo ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Pia Pounds yasobola okuba nti amala emirimu gye bingi obaolyawo bye tugenda okuba nitugerako naye nga ate kansooke kuba nti nkutwalamu eno ango then nsobole okuba nti nkomyawo mu ango B nga balina okuba nti etambula tukwaniriza ku mutugafu y'omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanya n'eddoboozi bamutantambi Jimson Amarundi Kiboya Maxud Junior Made in Uganda webale kuba nti otambula naffe webale kuba nti osubscribinga gwe yasubscribinga tolema kuba nti osubscribinga genda maaso kuba nti osubscribinga tusobola kuba nti tutambula ffenna mpola mpola yes wenna ampuliriza ngenda kubuuza nti wasibye otya walidde kaki how has been your day n'ebisigadde bwe bityo obulamu butambuza otya buli stedde oba kintu kigenda maaso n'okuba nti kikutagalako nzikiriza nsobole okuba nti nkutwala ewa mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula yes Mama Amal Musuza Mama Alia Sebunya Eddie Kenzo's ex-boyfriend ex-girlfriend and still Bebe Cool's ex-girlfriend and still Sebunyazi wife wetwogerera omukyala ono recently yakabala nti okuba nti azaala omwana gwe bayita Alia Sebunya of course Rema abadde abuze nga oba olyawo amatwebuuza kiki ekimufaako Rema ki ekitakula oba olyawo ekyenjawulo mpola mpola sofa yavuddeyo n'abuuza ku bafani be n'abagamba nti muli mutya naye gyali agenda maaso n'okuba nti oba olyawo ebintu abitetenkanya n'abagamba nti abamisinga nnyo Rema yavuddeyo n'agamba nti bafani bange mwena gye muli ngenda maaso kuba nti mbamisinga era nkimanyi nti omukwano gye mulira gyende muyitirivu ddala enyonta endiko nti maze ebbanga nga mbanoonya nga sibalaba jjukira bagenda maaso n'okuba nti basuspendinga ebivulu at the same time nange mbadde muzitozito ng'olubuto luntwalaganya nga mbamisinga nnyo abamu ku abo mwanjagala okuba nti mbeerawo ku mikolo gyammwe nesobola kuba nti mbeerawo abamu mwayagala okuba nti oba olyawo munoonyako naye nga sisobola nange gyendi ngezaako okuba nti neeyiya n'okusobola okuba nti nzirawo nga bwe ndi okuba nti nina okubeera jjukira nti nakamala okuba nti nzaala so n'olwekyo ffe n'omwana waffe gyali mulungi avudde n'abategeeza nti amaawo musuuza Kenzo naye gyali abatumiddeko n'agamba nti oba olyawo ne Alia Sebunya agenda mu maaso n'okuba nti oba olyawo akola ebintu nga birina okubeera nti agenda maaso n'okuba nti akula mpola mpola era abasabye bafani be okugezaako okuba nti oba olyawo mumutegeera nti anytime from now ajja kujja mpola mpola asobole okuba nti ababuuzaako jjukira lubadde ebbanga ddene nga Rema oba olyawo asirise jjukira Rema si ye muntu nnyo ow'ebintu by'obutaala wabula akola ekintu kimu ne point nti Rema wabanga ayagadde okukola action akola decision emu ekintu ne kitambula talatibu nga bwe kirina okuba nti kitambula tojja mulaba nti be bano basideya be bano abakola ki buli kaseera aboogera ennyo noonedda Rema eva abeera ku action so nolwekyo avudde n'agamba nti anytime from now agenda kuba nti akomawo n'abasaba okuba nti mwagala oluyimba lwe Hi banage muli mutya nakawera ababuuzako how you doing Zari the Boss Lady ayankudde Rema mu action eyo Zari avudde n'agamba nti Rema nebaawo nga mwemoola Zari avudde n'agamba nti Rema kale tukimanyi nti wakazaala era ng'omwana akyali mupya naye ng'egye muzanyamu akawuna ne baawo amanyikiddwa nga musajja mukulu amanyikiddwa nga Hamza Sebunya nti ekintu ekyo si kirungi nti mwandisobya ku mwana kuba mumwamu akajja bwe muti ne mwekwatako ne mugira ki mbw'ate bw'oba wakazaala mu Buganda oba ne mu Uganda yonna nti bw'oba wakazaala ebintu ebikola by'okwegatta ebyo tebikkirizibwa n'okuba nti oba olyawo
otachinga ku bad parts ez'omusajja oba ez'omwami nti omwami nti omukyala oba ogenda maaso n'okuba nti obaoliawo omwana ogenda maaso n'okuba nti omusolya. So n'olwekyo azalidde boss lady abulina gamba nti ebyo byemwekozaakoze ebyo mujja kusobya ku mwana. Bafaani abakambe bavudde ne batandika okuba nti bamulya ne bamugamba nti gwe oyogera biki nga gwe akyasinza okuba nti ayagala ensolo n'omuntu wa wansi oyo okuba nti akubeeramu buli kaseera. Bavudde ne bagamba nti Zali gwe twogera tolina boyfriend, tolina musajja ali awo asobola kuba nti akusitula ku myaka 4 g'olina ogenda maaso n'okuba nti otagala butagazi. So n'olwekyo tolina ddembe lyogera ku mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula, oba agenda mu maaso n'okwemola agenda mu maaso n'okuba nti yeemola. Gwe weemolanga ne Diamond Platnumz tewali yakugamba n'ogenda mu maaso n'okuba nti okosa ne butyubu okuba nti wemazisa engeri gye bali nti omusajja akuli wala gye bayita Skype n'ota ne vidiyo nga wena oligondi bwoti. So n'olwekyo nti naawe watijja nga kati leka omuntu alina omupiira agenda mu maaso n'okuba nti agusamba bulungi. Tofuna bujja olw'okuba Rema agenda mu maaso n'okubeera ne boyfriend oba ne mwami we nawe agenda mu maaso n'okuba nti obononya Platnumz gyonna gyali asobole okuba nti obuliawo tijja naawe nga bwe kiri. Zali yavudde n'agamba nti mwe muli ba jobless people temulina byakola musikera ku makya kuba nti mwogera ku bantu n'okuba nti mwogera nonsense atayamba. Asobola ekyo yabadde n'agamba nti nabadde njogera ne Remba saayogedde ne bafaani ne bafala abagenda maaso n'okuba nti banjasamira. Bino byonna byabadde ku mukutu gwa Instagram. Awo kanzikirize okuba nti nkukomyawo mpolampola ku mboozi ya Rema asobole okuba nti nkutwala ku mukyala mukulu amanyikiddwa nga Gabi Ntante. Ono omukyala muyimbi ate nga akola ku Spark TV program bagise live ayo. Omukyala ono recently mukwano gwe amanyikiddwa nga Raymond amanyikiddwa nga Precious Remy oba RIP yagenda mu maaso n'okuba nti obaoliawo aliwawo omusajja amanyikiddwa nga Raymond yali awo RIP. Omusajja ono yasobola okuba nti awasa RIP. Asobola olwekyo Gabi naye yali mu courtship awo mpolampola ng'ebintu obaoliawo tebyalitambudde nga bwe byali badde bitambula mpolampola ng'akyebuuza agamba nsalewo bantwale oba omupiira njirangulekawo. So mukuba nti agegezako okuba nti yeetooloola omukyala ono sofa naye yasobola okuba nti afuna omusajja asobola okuba nti amujja ku luggya era nga omukyala ono yasobola okuba nti afuna boyfriend eyasobola okuba nti amuwedinga atakyali kawundoka ku byedinisa. Omusajja kati amusakatira ddala biri ebyalagirwa omusajja amusakatira ddala biri ebyalagirwa nga yes bya mu mateeka ne mu mateeka mu mbeera yonna nti omusajja atakyali bintu byakulyako buli kulekaawo aliira ddala n'akuta n'alekawo. Gabi agamba nti ebintu ebyekyayi byali byamutama. Abasajja bangi abagenda maaso n'okuba nti balozaako kasupu naye ng'ate obaoliawo batono abakawomerwa bagenda nga maaso just kulozaako ne bakalekawo. So kwe kufuna omusajja yasobola okuba nti hooking up with her n'afunira ddala kye yali anonya. So kwe kusala okuba nti asetolinga era we twogerera Gabi Ntante kati mukyala mufumbo gwe n'abadde akuba akasimu essaawa 6 ez'ekiro ng'omubuuza baby how are you biveeko. Omukyala ono omufumbo yegase mu liigi ez'enjawulo. Ojjukira recent omusajja mukulu amanyikiddwa nga Lwasa yabetingako abakyala abasinga aba TV n'agamba nti yavuddeyo n'apresident nnyo RIP ng'amugamba nti webale kuba nti osalawo n'otabeera ng'abakyala abalala abo ab'oku TV abakira ku makya okutunda ensolo n'agiteeka wali n'agitunda n'agabira oli n'akubira ddala kwegamba ng'ensolo atembeeye talina wasobola okuba nti agituuzaako wamu n'asobola okuba nti ekakkana wabula aliwo kugigaba. Asobola ekyo yabula ali n'agamba nti RIP nkuwadde ekitiibwa. Gabi Ntante y'omu ku bakyala abo obaoliawo abagenze mu class ez'okuba nti obaoliawo kati takyasabirwa. If you want her please beera respecting omusajja omukyala ono asobole okuba nti obaoliawo omuvaako omwesonyiwa kubanga bamututte. Ono omukyala muyimbi mukyala mulokole newankubadde ng'atema mafiina amwagala nnyo. Kati ebintu awo webimbuzaabuliza ne ngamba nti waayi Gabi wange wagwani oli mu ssabo oba oli mu church naye nga byonna bya Mukama Katonda. Tetulina gundi ejajinga abantu wawula okugjako okuba nti obaoliawo ffenna okwesabira okuba nti twetereza mpolampola. Yoyo Gabi Ntante bamutadde takyali wakulujja tolina kyomugamba. Boyfriend we yamuwedinze tolina byomugamba. Ku mukolo kwabaddeko abantu batono tegwabadde mukolo gwa kyavu nti omunaku bakuyita nedda gwabadde mukolo gw'abakiroodi nga bw'obanga oli fala tebasobola kuba nti bakuyita. So n'olwekyo omukyala bamutuute mu muveeko. Zalidde boss lady yavuddeyo n'agamba Rema Namakula nti gwe nno ogenda asubya omwana ebintu byemutandise okuba nti mwekozaakoza. Abafaani ne bamugamba nti nedda nnyabo ebyo ebintu byogenda maaso n'okuba nti weerogooza wali badde ng'obireka naawe nofuna omuntu akwagala ddala. Rema Namakula yavuddeyo n'abategeeza
ategeeza nti ali bulungi. Mwena abadde bagamba nti oba kiki yazadde omwana bamuyita Aliya yavedde tugamba nti ali bulungi, toyina kyomugamba, buli kimu kigenda mu maaso n'okuba nti kitambula. Mwali mumuyita, mwali mugamba azalira omusajja omwana, kati yamuzadde, temulina kyemugenda kuddamu kuba nti mumubanja. Ne Ssebunya kati wetwogera ali happy kubanga omukyala yamuwadde omwana, kati buzibu ki okuba nti bali mu happy marriage. Mwebale kuba nti mutambula naffe, bamutantambi kimuso namba lundi Kiboya Maxud Julia made in Uganda. Big up on yourself inampuliriza muna Uganda ali mu Uganda ebuli wegwanga kasobola kuba nti nkomawo mu part 2 onkutuuseko amuli amalala. Bye bye for now.